Olunaku lw'eggulo minisita ono Mary Gorrett Kitutu yalabiseko mu kakiiko akateekebwawo okunoonyereza ku nsonga z'amabaati agaaweebwa abakungu ba gavumenti okuli minisita ow'ebyensimbi Matia Kasaija, sipiika wa palamenti Anita Among n'abalala ng'amabaati gano gaalina kuweebwa abawejjere b'e Karamoja. Organizing to take them to the constituency, this thing blew up. Kasaija has stolen iron sheets. I said, what? I said, you iron sheets, stay here. And up to now, there are in the compound. As Minister for Karamoja Affairs on the matter of iron sheets procured under my ministry. Without proper guidance, some iron sheets meant for Karamoja region were given outside the region in response to requests. First of all, we need detailed information from the minister on who received iron sheets, how many did each one of them receive, and then they respond to the question that we raise before they tender in our apology. Ono yalagiddwa okunnyonnyola abantu beyawa amabaati gano n'amannya gaabwe n'okukuba ebirayiro kyokka ne yeerema era nga kyawaliriza akakiiko okuweereza minisita ono eri poliisi enoonyereza ku buzi bw'emisango ekibuli. Omuntu waddembe okutuuka mu kkooti n'asirika. Kkooti n'emubuuza ebibuuzo n'asirika oba n'addamu kubeera nakyo si musango. Naye bw'osirika ate osanga nga omusango gw'olina okuwoza ate abantu abandikuyambye okuba nga oba obujulizi obulungi ate balimwa okuvayo okuyambako mu musango gw'olimu. So ate bw'obaako abantu bw'oyogera nti agundi ne gundi ne gundi kiyinza okuyamba mu kunoonyereza ate nabo ne bawa obujulizi obukuyamba umusango ogwo. Naye ng'omuntu addembe okubuuzibwa ebibuuzo n'addamu oba n'ataddamu. Naye bw'ogaana okuddamu kikosa ggwe. Olwaleero bannamawulire bakitegeddeko ng'ono bw'abadde alina okusimbibwa mu kkooti wabula ku ssaawa nga 8 okusinziira ku mawulire ge tujje mu nsonda enneekusifu kitegeerekese nti ono abadde ateereddwa ku kakalu ka poliisi. Ebirina kubagagaba wano mu kibuga Kampala bamukwata bamubuzaabuzizza dakika 2 bamutadde. Kati omwavu yekka yasinga omusango, omwavu gwe basinga emisango, omwavu gwe basiba, omwavu gwe bakolako buli kikolobero kyonna. Abagagga balinamu ku ssente n'abalina amateeka, amazima ga Katonda mu ggulu tebakyavunaanibwa. Kyannakwera kyennyamiza, tuli bennyamivu nnyo. Munnamateeka Wilbur Kayuwa agambye nti omuntu yenna singa asaba okweyimirirwa kakalu ka poliisi aba ateekeddwa okuteebwa nga poliisi bw'ekola okunoonyereza ku misango egiteeberezebwa okuba nti yagizza. Era ono agambye nti waddembe okugaana okubaako kyayogera ku nsonga zonna ezimubuuzibwa mu kkooti oba mu kakiiko. Era esobola okumala waliwo emisango gye banoonyereza n'emyaka 2-3 enoonyereza eyawukanamu misango. Police bond ebeera open mpaka nga bagambye kati fayiro eno yeetaaga egende ku ddaala eriddako. Abantu ba bulijjo be twogeddeko nabo ku nsonga eno bagambye nti kino kibamalamu amaanyi okubanga abantu nga bano bazza emisango wabula ne batavunaanibwa. Nti wa Uganda Mwami Yoweri Kaguta Museveni tusuubira nti essaawa zino olw'okuba ekintu kyakoleddwa open yalibadde mukambwe nnyo, naye olw'okubafa abamu tulowooza nti tewali biteredde mu gavumenti eno wadde n'ekimu agamba ate bwe naakola kino ate nze bajja kuŋŋambako. Kati ati oluusi yanditya akulembedde ttiimu ey'abasuubuzi bonna tukozesa maanyi jona luli okulaba ng'omuntu w'owansi yafuna obwenkanya. Abo abanene kyetugenda okukola mwe mujja tuyambako bannamawulire okubaanika n'okutegeeza eggwanga nti abantu bano munnange babbi naye tebakwatwako. Kakati ffe kye tujja okukola kwe kulwanirira ono omuntu asembayo w'owansi. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.